Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Allah for ekitiibwa tumwebaza. Wallahi tekisinga Allah la tahtaju ila ayi shay'in, tewina kye weetaaga. Waina Allah subhanahu wa ta'ala, you don't need anything. Sallo ekitiibwa asokusasa nebyengera ku mbaka Muhammadu sallallahu alayhi wasallam. Tuli ku dhamma maddi, twagala nti eno maddi eno teyeetaaga dhamma okuwangaza. So eno waaw yeetaaga muganda wayo dhamma okuwangaala, nkibeera hu. Okitegedde? Hu. Kati kino eno hu neno waaw kiba hu ne bogate no neno ofunamu kino kyokka ne kano okagundika inverse dhamma. So tuyina hu kyekimu ne hu. Okitegedde? Kati no waaw ewangaza eno, okitegedde, ne kibeera wu kyekimu ne waaw yokka nga bajwa inverse dhamma nebeera wu. Okitegedde? Then no waaw ewangaza hamza baba byawula nyo simi wachi babyawula nnyo naye je eno yali nsobi. So kino kibeera u because eno hamza bajiwangaza ina muganda wa waaw dhamma, waaw wangaza hamza ne kibeera u. Kino kyekimu ne kino. Tegedde? U. Then kati wansi ne bakwa lahu amruhu Dawuda nekiwanga Dawuda sitaluna kiri talwu waaw yewangala talwuna alwanuhu. Okitegedde? Akasembayo kali anzalahu juka tukweka nuni muzayi tukama nti anzalahu. Ngategedde? Naam, tufune neno line eyoku esembayo ku gundabali page dako kati mungomikirizeemu nkyuseemu ka page zino insha Allah ta'ala. Okay, katurabe exactly. So tuina kalimatuhu subhanahu mau'udatu hamze wangala mau'udatu wawuriya wawuriya yastawuna. Okalabye? Kati unobugenda bunsomeramu inshallah ha hu hi ya wa obusigenda busoma inshallah ta mujja bunsomeramu jamu inbox yange WhatsApp onsomeremu inshallah. Namba yukubayo 0784165480 0703574535. Mebaza mwenna abawayo obudde bwammwe n'ensimbi zammwe ne data wammwe okubeera nga tusoma, nammwe abatukipingira ku mutimbagano guno nemutugulira data. Nsaba Allah ekitiibwa bajaze khayiri, abasasulemu ekisinga obulungi, abalumirirwa eddiini abatwe bakola. Barakallahu fikum. Nammwe abatugulira ku soda bane tuyanziza nnyo, tuyanzege. Barakallahu fikum.
Nebaza nindekani mwena mbebazizza nammwe abatayagala kusoma mbebazizza mwebadde butayagala kusoma nemujja kwejjusa maaso sibakolimira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.